Suuna wetuukidde olunaku olwaleero eggwanga liri mu kucelebratinga life ya Mowzey Radio. Mowzey yatufaako mukama mumuze mirembe muganda wange ya. So briefly njagala osooka otukubira ekifaananyi gwe Mowzey Radio mutegeera otya era mu life yategeeza ki? Okusookera ddala ntwala okusaasira okw'amaanyi eri family ya radio nti mukama ayongere obbagumya mu kunywa kuba kati ebiseera ate nga bino bye tulimu ate obulumi buttuka ne bukomawo eri abo ab'eŋŋanda olaba ffe tulumwanga abantu kati osaasira eŋŋanda ze ne mukama batugumize. Mowzey Radio mujjukirako ebintu bingi naye mu bufunze sookera ddala mujjukira ng'omusajja musically yali omujagujagu nga mugezi nnyo nga ate talent Katonda yagimuweesa mikono oba 10 yali musajja nga ali super talented nnyo. Mowzey Radio oyo twakola oluyimba lwe nabakolera mu studio yange Maureen Studios ebiseera bwe nali njiyita lwe bayita Nakudata naye omusajja oyo oluyimba olwo mu byafaayo biseera bwe nali producer naye mu byafaayo by'ennyimba zonna ze nali nkoze oluyimba lwe luli ku top list y'ebyafaayo twalukolera 1 hour olw'okuba nti yali musajja mwangu nnyo mu kuwandiika ng'ate nange bwe ntyo ekijja kibeera nti kyaluwa amaanyi agafuuka oluyimba oluli super era kyovola nti ne awards za 2 oluyimba olwo lwe lwalya kyalaga amaanyi buli kimu kyonna. Mowzey Radio ekirala yali musajja mulungi nnyo ng'oggyeko nti buli muntu abeera n'embeera ze ne weakness ze yali musajja ng'alyoke nga bw'oba otegedde embeera ze mubeera oke buli muntu alina embeera ze ennungi n'embi n'ejasi bintu byakweyiga bwezi so yali musajja mulungi nnyo basically ate era ekisembayo era ensi yonna kyemanyi yali mwagalwa waffe ffena yali mwagalwa w'abangi. Okay then, so oluyimba Nakudata go alwandiika? Oluyimba Nakudata nali co-writer ne Mowzey Radio yali co-writer. Actually oluyimba olulimu abayimbi basatu nze Mowzey Radio ne Wizo buli omu yawandika paati ye wabula obwongo twabugatira mu chorus nakwamini Nakudata omutima gulyeyo gwejosula awo twagatira chorus. Project yeno I think gye tuyinza okubalanga main breakthrough ya Good Life. Sina main it was the birth of the Good Life. Omanyi Uganda tulina obuzibu era mbadde nja kwogera ku nsonga eno bannayuganda tulina obuzibu bumu tetwagala ku appreciating and giving a credit where it's due. Nze I created good life guys sinze nabawo erinnya Good Life sinze nabawa nti oli Mowzey Radio ne Wizo naye nze nabazaala nze nabawa platform ne batuuka though nze nasigala ndi unsung hero nga sisiimiddwa ate nga soogeddwako but still I played it cool. It is okay. Always omuntu yenna ali successful going successful aba alina okubaga eddaala kwe yalinnyira so nali ddaala eryo and I'm proud to say that nti nali ddaala lyabwe kitegeera so oluyimba olwo twalukola ffenna naye biggest part yali yange nga producer kubanga first of all tracker gye twakoleramu oluyimba olwo yali aluyimba lwange olwedde nga weeruli baluyita sinza katondawo nagiwaayo ku bwereere netuluyimba nze nezijjamu 2 ne tuteekamu bino so naye nze ndi ize nsinzemu nze ndi musajja mulangira nga bwe nakugambye fe abalangira tulina ebyaffe byajja bigerekese tulunkanira birala kyo bukyatambula bwe kityo nenkireka ne ngamba kama kasitale eseewo embeera ennungi oluyimba lugenze lucreatinze abayimbi aya basi but mu mbeera yeemu tulaba nti lwatambula mu sensi nti mwatuuka ne mutufunamu n'obutakkaanya ku kampu eri naawe obutakkaanya nno obwo bwolaba controversy eyo gyewalaba teyaliwo just abo kampu eyo yacreatingawo controversy eyo okusobola okwongera bo okwepushinga nga bo jjugira nagenda okukola nabo oluyimba nga nze ndi already at least ndi a little bit established nga nze mbasingako kumanyika so they had to use all the resources they had mu magezi n'ebirala okusobola okuba nga bacreatingawo embeera eyo nenze kuva dda mu maanyi ze siri muntu wa controversy siri muntu wa nkaayana nze nkola byange so baabiteekangawo ebyo naye nga mbitunulya butunulizi sikayanirangako kulimba olwo yani award nze nagitwala
nga producer kuba naina rights ku lwimbo kumpi nga 9 ku 10 so award akoledde nze njina nze nagitwala boni batwala sente zali zijijirako nazibalekera 2M ntwala award kwa kinali singa okwagala nenga tewali wonkaya nazo nezo bya creating wangawo camp eyo eyabwe kulaga nti zenkaya ne olimba to an extent batukane baludda namu nenze ekyo kyansanyusa kyalaga nti I created something very big kubate go tunira mu nyimba zawe zona zibayimba tewali limba lebaddamu okujjako olwo nakitegeeza nti mu nyimba ze balina mbyafaayo tewali limba lutalio lulingolo ate nabakolera n'ennyimba endala ezitali olwo siraba lwakyo nnumya ngamba nti bwendi naawe booli zonna zikolanga producer and free of charge. I never got paid any penny. Nembakolera n'oluyimba nembakolera ne video nze na editing a video gye bayita oluyimba lwe bata Suuna. Video editing? Yes. Okay. Yeah, era bogenda ku net no searching nyimba ezo linnya lyange gye weri ku nyimba ezo. Bakubanga begambye nti bw'oli bwakimbuza nkyogerako nesi sekintu kyengenda nga nenyumyako. Yeah. But okuva mu period eyo yonna neweze kutambulira personally mbadde following nnyo ensonga za radio we tumuziikidde okulondola omusango gwe mu kooti ebiseera ebisinga mbadde nkulaba ng'oli cross nga wooli nnyo mwamala ne mwesotinga waliwo kembere yaliwo okulaba nga muddawo okulaba mukwatagana even before the death nze omugenzi sister wange Harriet Naroda Mukama Musaasire yafa oyisowe emyaka naye samukaabira sikyogera nti mdaga nti sina mutima ne radio lwe bamumbikira nakaaba amaziga saakaaba nti oba okuba ebiwoobe but amaziga gankulukuta bwali kumaca sawangezi naye nti radio kituufu kati akoze ki afudde lwaki weeks bili amaga radio yali amaze okunetondera nga ngambe Suuna twali kwa Acacia Place wali radio najja twali meeting yali meeting yali yafe yabayimbi radio nankwata ku mukono nanzija mu meeting eyo nantwala ebbali wali mukasonda netubako bye twogera nangamba mulangira kusaamu ekitiibwa ate nkujjukira nti success yange ne wizo wagiterako ettofaali ly'amaanyi era tubeerayo nga tukusiima niwankubadde nti waliwo kubeera nti ebintu biyitingana biki naye nampenga lwanga mugana byonna byenanikoze byenankolaki nsonyiwa ntule shaking engalo bulungi era nanga nti good life eri open, it's an open door woyagalira anything jangu kati wenzijukira embeera eyo radio embeera eyo ya breaking down omutima gwange nenkaaba kuba radio kubanga yali ebambi radio yafanga netondedde kyali kimala ekyo sirina ekyo kyali kimala kusinzira ku bye twayitamu nabe saga zonna ze twayitamu emabega kyali kimala nali sina kyaki njagala mu good life ekyo kyali kimala era nebaza Katonda kubanga radio yafanga akoze ekintu ekyo kirungi nnyo nnyo yakola bulungi yama. Okay then, so side of Wizo ye wali ofunyeko anything like appreciating Wizo namulyako ku interview yemu ngali ku media platform yemu nga oli yali ban sharing akantu nepulira ntu byayogera byonna byali birungi nga naye alaga final statement yakwana gamba nti twagende wa Suuna nga tetuna na kyetulya. So if someone could say something like a statement, it's a big statement. Okay. It means a lot. Twagende wa Suuna nga tetuna kyetulya sajjo n'atuyamba ne tukola ki already ekyo nakyo kimala. Yeah man. Have you met? Tusingana ku shows. Actually with show yange kwali ya autosped namulanga bulungi mukalango mwali ku poster kwali sisobola kwerabira abaganda bange wetobye ne wankubadde boku shows abwe bannerabiranga nenze sisobola nze kati nze ninga tata w'abaana aneze ndiro fit nnyo mwana nze ndiro fit sigamenti abalate baliro fit nenze ndi muyimbi aliro fit nnyo abantu bayinza okumbeere ne banjajinga abantu bamba mayi ne pankana neraga just bulangira bwange I'm a typical prince bana munsonyo yes bola wa embeera yonna gyotandabye nga nnungi ya bulangira nenze ndi muntu mulungi nnyo se kirungi kibi nnyo okweyogerako obulungi bwo naye omuntu ansemberedde asookumpako obujulizi yeah.
Okay then. So wizo oyinza okubeerawo ne plan yonna okulaba nti asigala naye career yagitambuza. Jo twali ku share Spice Dine Jinja. Ne tubeera ntunyumamu ne wizo backstage one on one. Ne muga wizo ke kaseera ove mu bikunta. Legacy yammwe ogituddeko nnyo zukuka. Ekiba kyetaagisa tukole something. I'm there nzidi muganda wo. Nasanyuka nnyo nangamba anampaniranga nanga Suuna buba bugambye tikati gwe nkumanyi kyonna kye tufumba kiba kijja buzi tukole muganda wange era nteekateeka nze bali bazanga bambuuza wizo lwaki temukola biki ne mbagamba interviews ezibadde various interviews ambagamba naye sisobola genda kumakikera kumacha nengenda wa wizo ne mukaka kola naye unaku lujja kutuuka bwe tunatukyali balamu ekintu kyekola ekyo katukole ne wizo kubanze naye tetulina buzibu bonna naye ayinza okuba akyalina ebizibu bye n'embeera gy'ayitamu etali nnungamu nga yeetaaga okwetereeza naye wizo nze bwe namulabye ndaba ali vibrant ali fine ali okay just kola waaka nze sisabira nnyo wizo okuddira legacy ya muganda waffe agituuleko kuba omumuli yagusigaza era wizo nkuwa buno bubaka muganda wange tokkiriza mukululo gwa radio kuziba music yali w'amaanyi ne bokera ku macha n'ogamba nti ekivulo kitadde Lugogo remembering radio oba unleashing wizo mu radio tugenda kujja tuyimbe ekivulo abantu bakole bwe bati so mbadde nkusaba totuula muganda wange tozikiza oyina obugagga wizo radio yaleka gold musime yongera ogende mu maaso wizo muganda wange wetwogera ku mbeera ya gold radio gwe yaleka tujja kwogera ku ddoboozi eriyo abaana bangi buli oluki olabayo omwana ng'agamba ayimbanga radio tuyu olaba abaana bano ab'enjawulo ki ekijja mu ngani golaba ayinza okuba gwenza okugerageranya gwe gwolaba kwaba abangi bangi nnyo bato be bali awo simanyi wabamu amanyi ogamanyi naye just mu sense ey'okugamba nti nyimbanga radio tuyu olaba kisoboka baloota ki ekituufu kyolaba omuyembera ojja kwekanga n'omugezi radio naye yali alina beyeegomba okwegomba omuntu n'okutambulira mu buufu bw'atambuliramu tekirina buzibu it is health kiri okay just ensonga eriemu nti kasita oba ng'osobola okupulinga off ekyo n'okituukiriza gwe ekyoyo gwe weegomba which is fine nze nabeeranga n'Aziz atuli mu Diamond's production nga nkuba nnanga ya backup nga Aziz akuba solo gita nga tuli bukidi bwe tuli buto nga Aziz yeegomba nnyo ng'eddoboozi lyange mwanze nayimbangamo oluusi nga teetayimba mwajonjigirize biki nembeera n'Aziz ne tumulaga tukole bwe Aziz bwe yatandika okuyimba Mukama amwadde omukisa owulira nti yajjira mu feeling nga owulira nga ayimba nganzi olowooza nga kwatagana it was okay ekirungi ate n'abeera n'akimaking n'abeera successful which is okay kitegera so kiri fine omuntu yenna okujja ayimbire mu ddoboozi but as long as kiyiseewo man okay then so gaba toyinza okuba tonnabamanya side eyo naye kambuuze King Saha asobola okututambuliza ekintu ekyo vocability kati King Saha is a super good artist vocal abilities azirina era bw'owulira music wa King Saha akukakanya n'ogamba nti obadde omisinga radio no at least nga 70% n'ogamba ninga awulidde radio ng'akola ki ng'ayimba okakanamu mpozi waliwo n'abaana abaana ba B2C nimu n'omwana era agezaako naye ate tasobola kwenkana Saha ku nsonga eyo Saha asigala at least vocal wise ability ye y'amaanyi yoyo nenga bonna balungi batujjako ennaku ya muganda waffe radio yes engeri efaanana bwekyo niyo mayinze ndi producer ndi songwriter ndi well decorated musician ekituufu nkyogeranga bwe kiri kyokka so mumbere twogere ku short birenga tudduka man ladies and gentlemen amanya mpita OS omulangira Suuna nebaziza nnyo okubeera ne muganda wange lujja ku UBC right TV yaffe yamanyi nnyo eya muna Uganda basaba bana Uganda mbufunze ngenda kuza mwezi 14 omwezi ogwokubiri lugenda kuba lunaku lw'abaagala Valentine's Day basaba mujje ku Auto Spa Munyonyo mumpagire kuyingira mitwalo 2 general VIP mitwalo 5
emeza ya mitwalo 5 muje muwagire Uganda bwe mutuwagira tetujja kukola ebyo bibanyiza muje mutuwagire tuberemu ne kasente tujja kufokasinga ku ndongo ate nze kyenkola ndi fokasinga ku ndongo ate munaye nkola kyekira ndi ku ndongo so ladies and gentlemen mbasaba muje mumpagire mu bulungi ngena bayimbira live music live lukoba CCD live music era band jengendo kola nayo bagita tracks band already tuli mu rehearsals simaba tunafuna yakadde ne mumpa yakadde ne filminga yo ku rehearsals abantu ne balaba ne bakakasa nti ekintu gena kikuba live so bana Uganda badde sa tuite mu naku zine nkulu ezije za Valentines tunga tuli bakakam atuyagaliza ebivulu bingi abalala mugende mbawagire ne nange muje mupagire kuba Uganda nene auto spege na kujura nabalala bafuneko man. Okay then so Suuna yeyembera nga wetwogeddemoko naye nga tubasubiza tujja kwongera okubira nga tufollowinga enteekateeka ze ahead of show ye then era still ne byana bategese as long as nga akyali mu music industry tujja kubira nga tubibatusako mu budde obutuufu obviously lujja gemanya gange nyongera okubira nga mbebaza dala era mukuume nga mutulaba wetubeera tusinzidde okubira nga tubaweereza. Love your jumper baby emala sesagala mulala love your jumper baby emala yes bamta Suuna okuva mu White House Music International then representing her to the fullest era ndi wano ngambagamba nti Capital Music ye platform ya YouTube join okubeerako yakabi kubanga ebeerako ffe ba celebrities nga batwogerako ebirungi ebeerako ennyimba ebeerako amawulire gospel na buli kyoyagala Capital Music best of the best and better than the rest.